I'm an economist, I'm a budget expert, I'm an economist. Kuba ne sente zirina nzimanyi bwe njogera ku trillion billions, I've ever held billions of money turnovers. I'm telling you, bwe njogera ku economy I know. Bwe ngamba nti tusobola okuturninga this country into a 250 trillion budget country with a revenue collection of 200 trillion possible. Nabagamba na Uganda 99% babba omusolo buli omu yebuzabuza nga afuka anaaba. It is true. Buli muna Uganda wali abba amasanyalaze. Nebo gambo kunganya trillion bibiri mu bana Uganda musolo nga ne trillion ya 3 buli omuzi muzinyisa akagujji wali obogenda kubasibo bamalewo abantu batono nnyo abasasula omusolo. Every Ugandan undervalues, underdeclares. They underdeclare their revenues, books of accounts, audits. I'm telling you, omusolo kisoboka naye abakikola tebamanyi, abasinga tebamanyi, ate abamu bamanyi naye bakituddeko bakifunamu. Kati nze I am good at economics. I don't care. Sese kubira kadingidi temutompa. Nze mbamba yamba buyambi. Nze already nina wenfunira, nina byenkola. Ebyobulimi, we can boost this economy. GDP. Ebbula ly'emirimu. Obutabanguko bw'abavubuka. Abaana bayala abaana tebalina kye bakola. Kati bali mbi YouTube mbichi bambi beeyiya. Tubalage nti obulimi bwa tractor marvelous. Okitegedde? Ate tubagamba twagala abali abakulembeza abali action based. Ntoyogera ku kintu okiri. Ntinjogera ku nange kyende. Oli economist, oyina forex bureau, oyina billion nga mukaaga nga wazikola bukozi. Osasula emisolo. Kyenjogera ko budget ngomanyi kyentegeeza. Kati bamulonda abantu olwo kwa mikwano gyamwe. Abamu mumanyi muri theoretical just. Banabigana manyi bo mulu papula wana awandiike ese n'ebirala. Akuwa ese nga 8 na turninga page ku page. Ne mugambe kinkoleremu. Nongamba nti mutugamba nti bakaboni ya Uganda bulimi ngani alima bayindi ba China. Tumininga gold ngani muna Uganda mininga gold. Fa abamulimba tugatuli bafere abantu bakimanyi nti business ya gold ya bufere ya Mwami Museveni. Atera bakimanyi nti business yo kusima gold ya abantu abalina sente era mulimo gwa government. Boy baruoza. Medicinal cannabis teka lyayita mu parliament. Okulima enjaga eyeddagala si bino bye munywa bino gasiyono. Bameka abagirimu. Bameka abamanyi. Government yayisa programs nyingi nnyo bakugamba yakwata ne kye bayita irrigation support. Honorable ensonga y'ebyenfuna eno. Kiki ekituufu ekiyinza okukolebwa okulaba nga tubbulula ebyenfuna by'eggwanga mu Uganda ffenna tube nga tutambulira wamu waleme kubeerawo bajeera ng'ate tulinawo n'abali obulungi ennyo nga Honorable Abraham mizaani ebenga ebalansinga. Ekibuuzo ekyo nga sinakiddamu wakubyeko akalango kenade njagala okutegeeza ebimu ku bigendo tereeza bannayuganda is mindset change. Pulidde wali seekanga ayogera ebikangakanga bakuleese bakugolodde bakoze nze saagala bintu nanjiri enkangakanga ate enfudde ate kati onkangakanga biki abantu muleete n'enjiri transforming abantu baffe abantu mubanyonyole nti ebintu ebivaamu sente sustainable income bintu byamazima n'ebyo enjiri eriwo kati ennaku zino kangakanga kolima nedda sibyagalira ddala ebintu ekukanze tenkanga nze nkangakanga abalala nzi tebankangakanga wewe bakuleese bakuzinze bakoze no abantu mbabulira ebintu ebimu twabibuukabuuka ebimu bya bulimbalimba amuteri bakusaleko omutwe ng'ofudde ate efudde akati ombuuziza ebyenfuna tuyinza kukola ki tuyina bwe tubadde mu campaign twayita ekintu kye tuyita manifesto transformational manifesto reforms reforms kutereeza mu ebyo ebiriwo tugamba bannayuganda buli omwalina obuvunaanyizibwa bwalizuukuka kukola kituufu nabagamba bantu bali kitongole kikola insurance abantu bagenda mu insurance wano ate ne zitasasula compensations ekitegeera nogenda mu kitongole ekya traffic genda mu kitongole ebyamagisa agabyogerako nnyo jajja office national security nira naye owulira ebizibu ebiriyo naye kyomukisa omulungi yo mangu nnyo
bakabinga mangu ekibakize ebyobufuzi twabagamba okulonda si buli mugunju nti gwalironze abajega bangi abajega beekuŋŋaanya gwe baleekaana wano gwategeera ogwo nga bakuwalana bakunyigidde lwaki wasoma nnyo kyokka nabo nga baweerera naye bakimanya abaana baabwe tebalina nnyo bagenda kgenda kyovala bawalana abaki abayivu kati ebyenfuna bino tuwe abamanyi mufe mwennyini abantu mukisobola okira nti gundi mugezi mukimanyi bulungi nti gundi mugezi mukimanyi buli omu amanyi nti gundi asobola kino oba nsobola kino oba nina kukola kino naye n'okola kikyamu kati ekyokusomesa abantu kino kiga ni gavumenti zino radio ayina ezizuwa essente empitirivu n'okuleeta abantu abategeevu nze manyi okulaba nga mukyaza abantu beereega wano emifumbi ninga bibyogera byonna bipepo you waste time muleete abakugu abamanyi bebyogera bigasa bannayuganda okuleeta wano abantu abawaana obumwanyi mwami Museveni wa nonsense muleeta wano abantu abagaga mwami Kyagulanyi wa tebitugamba ffe bannayuganda bakoyoyo katemba w'ebyobufuzi oyo washipingi n'okubeera nga kugamba tutendereza abatukulembera nga tomubabulya na kituufu abantu babikoye abantu benale mbakaaba abantu ennaku ebaluma abantu bamanyi kiddako mu Uganda teri amanyi kiddako buli omu yenna ni bw'aba amanyi buli omu akola kikyamu ennaku bwe beekulumira mu kazigo kaaka kajjuddemu empumbu ng'oli booti katandako otunudde waggulu booti ku mabaati agalimu ebituli ennaku ng'ekuyonka tekuyonka olw'okuba oli w'enaalemu oba wa nupu oba opposition oba government bwe tuba tuplaningira Uganda tulina okureunitinga abantu tusonyiwagane tulina okutambuza omuleereetu nga woolaba wano kati tetusaba abantu bane tusonyiwagane laba munno ng'owooluganda ensobi eziriwo ffenna teri atuukiridde tusonyiwagane naye kati tukole ekituufu okitegeera mindset change etandika wano nga woolaba ku TV wano ne radio neebaza abo bonna be tubadde tutambula nabo mu lugendo lw'ennimiro abantu abazze mu byalo abantu batandise okugenda okulima bavubuka content gwe mbadde mukola wano mu kwegalagala mu platforms ez'enjawulo okumansula tubagamba ebyo tebiyamba at the end olina following nnyingi nnyo ni oyingiza otya sete kati tubagamba twebaza abo nabo nabatandise okupostinga ebintu by'ennimiro ebintu bya tractor ebintu by'okulunda abantu tuve mu kibuga the population of Kampala katono nnyo temina kye mukolamu mulimba teyina kyokola mu kibuga era tugamba emigunju kirerese n'abeerimba lima nti mwina bye mukola muve mu kibuga mudde buli omu mukyalo olina gye wava ate tuba bakola ebintu bino twetaaga kwogera lukwesi abamu baleka batunzeeyo baddewa mupangise nze wange nga saatundayo nze nakutuma ensobi zo guluma yaguza tubagamba bannayuganda agaakatona mugulu osanga munnayuganda ng'ava ewaka najja mu kibuga agaakatona nga talinaamu mulimu kujja kutuula ku William ku bubalaza kunywa buugi kusomera mawulire kakubye diiru bannayuganda ensi egenda kubakuba bwe munaganda okyusa ensi egenda kubakyusa kifuba tusaba era nga twebaza seera kikimu abakozi ba gavumenti abazuukuse tokola kabampaani kola kituufu oba abantu banyiga bala bagenda kusiima ekibuga kirongoote Uganda erongooke tusaba abantu abali mu police oli CID okimanyi eno civil matter why do you bring it to a criminal proceeding lwaki oyingiza omusango ng'okimanyi gwa civil buli omu ekituufu okimanyi omuntu yakusupplyinga ebintu bye bannayuganda n'ogaana omumusasula intentionally nga ne sente oziina okitegera bannayuganda omuntu akwadde omulimu lwaki tokeera lwaki togwagala tulina somesa bantu basooke bakyuke nga ne bwaba opposition akola kituufu ne bwaba government akola kituufu tugamba permanent and pensionable syndrome bulwadde buzibu ebimu ku reforms ze nayogera ze ndabe Kenya batandika ozikozesa okimanyi nti yegenda leeta contract 5-year contract y'omulimu gwa government wano mu Uganda we nabyogerera wano nobody has ever contacted me nobody has ever appreciated me except Honorable Segona kubanga obalwanyisa tolabanga gwe oli mu balwanyisa obajjeko emirimu kati Kenya yo gye mbalwanyisiza kati abana Kenya mbalwanyisa anti abawano bo balabanga abalwanyisa webale ogambye kyogedde bulungi balabanga abalwanyisa ninga tukugamba nti omulimu gwa government tosobola gaggawalirako savingako ogenda okola ebirala bw'obikola bulungi bakuddize
Okay. Tusaba saba minister ngabe yatandise okuactinga kuba minister n'abakozi ba government. Permanent and pensionable syndrome. Omukozi wa government aweebwa emyaka egi nakuba tandise budde buweddeyo kisanja kikigenda banamwongera kaakati buli muntu obaako otandikira abalala ne batandikira awo toli Joshua nti gwe olugendo gwo olina otutandika Moses yalutandika n'abaako waluteeka abalala ne batandikira awo bannayuganda ekyo bakiyige nti toli Yesu oba Muhammad oba ani okutandika ekintu era okimalirize otandika n'okola ku kyokola mu mpeereza y'eggwanga n'abalala ne batandikira awo. Okay. Awakula ennume tewakulemu nga tewali aziraawa. webale nnyo balire ddala njagala munnayuganda oyongere omutangaaza ogambe oli munnabyanfuna era nga bwe kiri olwaleero mu kiseera kino eggwanga ebyenfuna byalyo byesigamye ku ki singa omuntu akusanga mu Amerika n'agamba nti Uganda yeesigamye ku ki mu byenfuna byayo ansa ki gy'oyinza omuwa nze ng'omuntu siri mwogezi wa gavumenti naye oli munnayuganda nina obuyinza butono nnyo wabula mbeesinga ku opinioni yange obadde okimanyi obwongo bwange buŋŋamba I bet Uganda population tewera 40 million people ayiga Katonda muggulu buli mu Uganda ekiriwo kiri fictitious nga waliwo akibbiramu obwongo bwange bugamba Uganda you are 15 million people. I'm telling you wantu tubeera nkona census eri legitimate byonogena olira ate ebyoma bifudde ate bla bla ghost workers ghost soldiers ghost everything. I'm telling you Kampala kano kolabanga kali congested ne Wakiso maximum million 10 njagala mbulyeyo district ya Uganda endala ina abantu even kota ya Kampala bogenda change jo abantu tebazaala banene big massive bogenda embalala bogenda ekalamoja abantu baba mukutambula buli kaseera bogenda Arua tebazaala abantu abangi bava waawo bwe muntu gamba kyovula be economy yamwe tetali nga waliwo basente za Uganda nga inflatinga ekinamba yesende nazibba na inflating abakozi nga tesibwe bali abakozi ba government nga sibwe bali. I'm telling you lwe tulikola census entuufu tugenda tandika okuplanningira banna Uganda ebituufu zate babitegedde kati waliwo alabanga nza amulwanyisa naye nga tubagamba buli omu ali mu Uganda ng'okola kikyamu kigenda tutuuka ekiseera oveewo teri agenda kungula nsi eno abaana bamu basigale mu vulugu y'omu. Tubagamba omukozi wa gavumenti yenna yalibadde ng'asooka consuminga services za gavumenti abaana b'abakozi ba gavumenti bonna including ministers ne ba MP tusomere mu UPE abaana ba Luzi bagende mu UPE aga Katonda muggulu bagenda zimba amasomero amalungi nammwe bannayuganda mufunemu amalwaliro wano tulete national insurance policy tuzimbe n'amalwaliro teri munnayuganda afuluma teri ngera batulaga nti Mwami Museveni yalwaliddeko wano Anko Katabalwa yalwaliddeko wano it is okay muwe suubi bannayuganda nabo bagende bajjanjabirwe ekiruddo olabe traffic ali awo enfuufu eriwo congestion ebyo biyambanze kyetagana kunvumana kumpe mulambu twakategedde kambega ka project byenjogera ebyo kyobala twagamba bannayuganda abalalu balaba abategeera nga be batali ki kutegeera. Okay. Ebyenfuna tubagamba as long as we know the right census population ya Uganda entuufu naawe Gwanda bampuliriza okimanyi nti bya bulimba tosobola planningira bantu baki banna Uganda ekyokubiri tubagamba tetusobola kuba na 60 trillion budget tusobola okwekolamu omulimu ba expert ne tuulira emyezi ebiri nga twesibidde mu State House Entebbe mathematicians statisticians scientists nitwayalingayo ne kubakugu abalala kuva Israeli ne mu America nitukola vision 2040 nga ya 250 trillion netubalana wasende bezigenda okuva netukola mu experiment netukola zi demo aga Katonda myezi 3 tuvamu ne structure master plan bannayuganda bagali 99% babba omusolo babba amasanyalazi babba amazzi babba network babba buli kimu road construction za Uganda zonna 50% sente bazibba project egenda ofuluma nga half yazo sente bazibbye dda amalwaliro buli kimu kiri messed up like ontegera kyegamba we just need serious Ugandans to sit down take up the opportunity support this champion
tuleete ebirowoozo ebigasa. President alina kuba nga atendinga ku bintu bigasa. Nyine owulira amitinze bano abatayina President mumukooya si mu bubi. Amitinze ba TikTok si mu bubi. Ba blogger abawabuzi si mu bubi. Era kati bweyogera obumu nga bukukolima butandika okugira. President wa Uganda as pretending only serious matters of this country. Bwaba kwadu buvunanyizibwa omufugira kukola kituufu. Tumulizavingi ku bintu ebyomugaso. Waliwo naye ebintu byabadde atendingako nga tabiwa nnyo mulamu kuba kyogamba okusinkana ba bloggers yekkakanyiza oba abayimbi bannayuganda abo nabo. Naye lwaki Sarah DC yaba meeting? Lwaki si minisita wa ICT? N'owulira nti ensonga z'ettaka zalemye kati zigenze mu office ya president. N'owulira nti omuntu yakolera gavumenti emirimu okubanja okusasulwa alina genda kulaba president. Abayononera ebintu byabwe mu lutalo olwaleeta gavumenti bakyabanja gavumenti balina kusinkana president. Ebyo birala biri informal. Yazirya olina obujulizi kale bw'oba biri yali business ye eyasobola bikwata byata byagala nnyo it's okay yalwana n'abantu be. Naye tukugamba wano ebya national importance bino performance of government supplies obunga bwa police supplies amagye supplies ekingeza bugeza nkozo enguudo okuva Mbalala kugenda wa government ne male myaka 5 nga tekusasula. Wano waliwo abachina abayindi abakola emirimu bekokola Uganda babanja Uganda. Tujja kusasula next financial year next to financial year. Tewali bonna baliyo basi. Ebigana balina kuddukira president. Kati buli omwana onyakadirisa akula president banabagala omulabe bakutega. Can you imagine? I am telling you bino benjogera bannayuganda babiraba naye beefula batabiraba. Nagambye ffe balabanga abajega. Okay. Kati tegeeza economy ya Uganda until when we sit involve the relevant stakeholders abagezi ffe balabanga abajega. Kinnuma abantu abajega okulaba abagezi nga abajega. Bannayuganda bangi abali mu diaspora bali yagadde okujja okuwa ebirowoozo ebirungi ng'ensi ziri bwe ziri. Nibo bazimbire kkubo ne bayiteekamu emisanvu. Parliament wabagambye wewava think tank wewava amagezi gonna ag'enkola y'ebintu bino naye mwalonda abajega bayitirivu nnyo n'abatamanyi kyakola. Bo bamanyi bagenda kukuba kajji kukola budirudiru bwa parliament kugaggawala. Parliament needs fixing. That is a fact whether you want it or no. Parliament yemweno gyogerako yatuula nekkiriza era neyisa ssente za parish development models gabibwe eri bannayuganda. Gavumenti ekyokuwa abantu ssente kigenda kwongera okukyusa ebyenfuna byabwe bavembwavu kakadde. Ng'omukugu mu byenfuna nabagambye nti my champion mwagala nnyo for one reason is the best in everything. Naye ebintu ebimu ebikolebwa ne bibamuleeta ne bamusomeramu olw'okuba talina nnyo bantu abo abakyasobola okumubuulira ekituufu nga si bayala nga si bamululu. Ebintu ebimu babisiiga amasavu ku ngulu bwe biti nga munda bubbi mpakanya ne sekwakanya ekintu kya parish development model si mu bubi kakadde ojembwa agakatona mugulu mwaka gumu buli gwe wawa akakadde ogenda mutukako nga n'embwa bwe bamusiika eryamu butungulu nga sente ezo tezina we zikoze muba muwadde bano ba management aba administrator bubbi. Owekitiibwa president owa abantu bintu bya bwereere towa handouts muntu yenna to meeting abutinga buli gasiya nkwegaide si mu bubi kati era bamubanyize. Kakati omuntu yeyeza abawazijja ku budget ki just out of the Bloomberg wade billion 5 billion 10 kale yazijja ku budget ki mu fixing wali omusajja mumukooya mujja namukozesa ensobi ate naye ekisa kikendere. Owekitiibwa abantu obaagala nnyo n'abantu ne boona obaagala tebawulira balemala bulemazi. Mwami Museveni alinga jjajja akuza abaana ekyejo ne bwafuka mu ntamu agamba muzzukulu wange mumuleke ntamu mujoze tubagamba obukulembeze kwewaayo kwerekereza na kubeera kyakulabirako. Era mpulira bannabyabufuzi ab'enjawulo bakyazani wano munengeri eyo nnonze ku kitimba. Teri amentioning nti bino Mwami Luzzi yabyogerako byonna okujjako Nalebo Seguna n'abantu abatono. Naye buli abantu abamu ne bokyaza wano mbalaba nga beereega ebifuba ng'eŋŋaŋa. Teri agamba nti Mwami Luzzi ebyo yabyogera beegulumiza. Wano bannayuganda tebawa value bantu balina magezi. Waakiri awulira ng'okwogerako mbu akuwadde nnyo akawadde hype. Tompa hype. I'm already hyped by myself and Tol Sala.
on merit. Ne ndaga Mwami Peterson we bajja abantu abo babuze Mwami Luzzi wamuwulirako omumanyi oyagala bakwogereko acknowledging Ugandans should acknowledge knowledge and give credit where it is due. Bevulunga mbye twayogeredde abukookolima kulira kati abagamba convoy zaki biki kiche sayogera kwa kati bawulira bubi nga nze nkyogedde abantu abamu bawulira bintu byebigambo nze mbadde mbyogera ng'okubya amplifyinga bawulira nga abali under threat nenga mu nseno tugamba nze nabagamba abantu abamu bwe beesimbawo seesimbawo bwe boogera soogera abantu nga Honorable Sseggona bamwami Mpuuga tulina bye tugatte naye baliwo boogera n'ensirika nga bansinga buli ki mba nvuddeko kyogamba nti gundi yansinga gundi yakireese ekyo gundi yakireese bulungi n'ensobi ne tuzibakwata ne tubagamba nti abasinga obungi bano ba role model bange ba Honorable Mpuuga ba Honorable Sseggona ba Honorable Kasibanti Abed bamwami Ssekikubo baali badde balungi naye okusekeeterera ennyo the personality of the president ekitegeeza mbakulembeze mwennyini mulimu obuteeyagaliza enge mu Uganda abantu balina olugezigezi buli omu ayagala kabampaane bandabe tugamba gavumenti bakulembeze bw'oba oyagala bannayuganda bagaggawale balekerawo okuteekako olukongolo abaana baffe abali ku booda mu zitakisi abaana batalina mirimu tuinvestinge budget ya agriculture tugi expanding naddala nga tuteekayo tractor ku buli gombolola nabazeemu nga zeetaga just $2 trillion naye njagala kugamba nti teryagula tractor n'agipangisa munnamu amutwaleko mu kibuga oba mutwaleko ku mbaga oba ku lumbe tractor ebeerawa mu nnimiro tractor tebajazika okutwalako eyafudde ku kyalo isooka esonooka eringa kovu n'engeri gyepipira otuuka amannyo gonna gayiise omulwadde gw'otwala kitegeeza tractor ebeera mu nnimiro ekyokubiri tractor erima eka 10 edde ng'ezikubya amavuunike n'eyanjala kyokka n'esimba kitegeeza gwalina eka 5 ekalima mu ssaawa 3 n'ekutunuulira bweti n'ekutuma okulima ne banneighbor wonna tractor tebagiteeka mu kati tebajyozaayoza nga buno obumotoka bwaba nabeera zirazibwe bayuzaayoza buli kaseera tractor ebeera egubye kitegeeza yo eri hands on kitegeeza senga tugula tractor ku buli gombola nezibeerayo nga 5 ba 10 abantu ne balima everyday ogenda kuba ne population eri busy ne Uganda tebali busy batayiya mu kibuga n'okubeera ku bimeeza na ku radio ku TV ku bitimbagano abavubuka kati TikTok YouTube gy'emirimu nonsense. Nobody can buy a Range Rover, even marry a beautiful tall woman like Tulsa. Atapala batugamba omutimbagano kati ensi yakyuse ina kutambulira ku mutimbagano bwe babeerayo nti bamala budde tubagamba byoteeka ku mutimbagano naawe byokola bye bikulu twaga utekeyo bya nnimiro era nze ntendeka abawala n'abalenzi kuvuga tractor tunulye nnimiro z'Abannayuganda nakaseke n'ebitundu ebyetooloddewo nga 90 zijjudde mu biswa bantu mmwe muweerera abaana tulina kye tuyita agronomy practices nti ennimiro mulina okubaako abakugu nibo ku advising nga balina ku district government yammwe yabateekayo naye temukimanyi munnayuganda tubaga temumanyi kitongole kya NEMA temumanyi kitongole kya NARO na buvunaanyizibwa bwa gavumenti eri mmwe mulanduka mu kwagala free handouts ne free money bino bikatinga across all political orientations whether oliwe NRM DP NUP abantu bannayuganda tebamanyi buvunaanyizibwa bwa gavumenti era nsaasira Mwami Museveni omusaasira ki akulembera abantu batalina matu tebawulira byayogera babirekawo maaso mubalaba nga abalaba naye busoonoka busoonosi buti abakulembeze bonna abali mu ministries ez'enjawulo obwekitiibwa president byayogera byonna bw'amala obbala ekikyalinga awo buli omu abirekawo n'amanyuka n'agenda alya mayonnaise n'agenda ne bateekamu amafuta ne bagulumba baba nga nswera bwe bati okumwetooloola ne bawuliriza byayogedde buli omu n'abirekawo tusomesa abaana baffe nti Uganda backbone yayo bulimi njagala mbuuli omulimi omukukutivu ali mu gavumenti tibyoyogera bituufu obikola bw'obeera musumba ugamba abantu bakole gwe okola ki
muwalimu twagala abantu bye mwogera bibeere nga mubikola. Omusumba ali katuti abuulira njiri bannange mbere bakozi mbere bawulize mbere bampisa Ministry ya Agriculture tekola saagala kwatakinga anyone era tugamba blame games twazilese kati fe abalowooza nti ekintu kirina kukolwa bwe kiti bwe mubadde mwetaaga ffe tubikola bye mutwogerako bannayuganda tubagamba temumanyi na nguudo nnungi temumanyi na birungi temumanyi masomero malungi nga bwe mwagala bawa nonsense fe abatambudde abasomeddeko Bulaaya eyo ntulaba amasomero amalungi amakuba amalungi ebizimbe ebirina okuba tubagamba gavumenti erina okweddiza ettaka nze neewunya ne bannayuganda eritwalewa obuvunaanyizibwa ku ttaka n'odipulaningira gavumenti ebwezze egambe nti munyonyo yonna tekyali tolina lugezigezi tuleete nti half an acre mentality nti ye minimum dimension y'ettaka ennyumba kwelina okuba nga bwolaba Kenya nga bwolaba ewa tuba tubagamba ffe bitwogera tulina gye tubirabye nga tebirungi neno saa kayumba kimu mwe munyonyo kimu kololo wamufuna amasimu abantu bangi bangamba mwa Museveni akuwa omulimu tukutwaleyo tukole nze Luzi ndina emirimu gyenkola miyitirifu mbadde mbayamba buyambi okubakulembera Luzi nakizuula nti obyobukulembeze temuli sente njagala nnyo sente nengenda we ziri direct namwe kyembakubiriza ewa Museveni bakutwalayo otwazi yetakulaba ate ekintu ekirungi ekimuli ekirungi enjuki zikinoonya era mwami Museveni waliba alaba ebirungi obewa magezi gennina mwera ajja kunnoonya nzine simu ngenda kugikyusa mpone emigwisera ngenda kukyusa essimu yayinga tonkubira era osanga ku mutimbagano neekolera ne TV ni ate ng'onyiize nnyo munanga ate sinyiize otuuka n'okukyusa essimu abantu gye bamanyi mikwano gyo ebyobufuzi ebyokunkubira ebyobufuzi bye sibyagala njagala ng'ojja ku mutimbagano email you write what do you want nabadde nkugamba sebo nti amateeka gennina siziika tompita kuziika tombikira nange sikubikira kyokubiri tondeetya bajeti ya mbaga bwe nali mpasa tolo sala nakuyita nedda ekirala tompaana waana nimanyi kyendi ekirala mbagamba nti okuva ne leero n'Oluganda ngenda dduka endeeza bwe njogera Oluganda aboogera Oluganda balowooza mbeeguya nnyo when you call me you speak English. I am tired of vernacular. To nationalize my presence, even internationalize my operations. Nkoyo Uganda. Ndabira ddala nga kati onyiize. Ku maaso gange nkulabikira okunyiiga kana akasusu n'ekyenyi ky'abavandimwe. Ebigambo kati by'oyogera oli mu kwegobako bantu. Ekyokubiri si kyajja ku leediyo ku bwereere ne TV. Sisiri kyaki. Era okuddayo omuntu eno okumpita ku leediyo emiliyoni 10 nga waliwo n'ebyokulya nga biriko ne mayonnaise kuba ndi bizi obudde bwa bbeeyi nze ndi wa bbeeyi okujjako omuntu gwenjagala kati nga ggwe mwami Peterson on merit uli mukwano gwange toli mukwano gwange nnyo naye nkumanyi bwompita nga ninawo akadde nzigira obwereere ne mwami Balamono leediyo ye mukwano si mukwano gwange nnyo mumanyi kigambo mukwano byawukana n'okumanya naye gwe osobola okumpita nga ninawo akadde nenzija n'ensomesa on your behalf ekirala lwaki Bannayuganda batadde abantu buli lwobabeera ku balowooza olina kyobaagaza kyobafunamu gwe ate ayamba ne bakuteekako olukongoolo muganda wange njagala kutegeeza okuva n'olwaleero ebyobufuzi ebyokuvuganya mbitadde reason Luzi aina degree mu procurement and logistics management Nkumba University omukugu mu byenfuna a student of law munnamateeka omuyizi omukukutivu kati Victoria University akalulu kange okwenkana ne Kimbuyege n'okuba debate n'omuvuzi wa board omuvuzi wa tax atalabanga ku lubaawo na degree ng'era kenkanankana kyekimu n'entiikinga nga yemu nze ngamba waliwo unfairness nagamba eyo universal suffrage buli muntu okuba akalulu ku mukulembeze nga twenkana professor yenkane n'akalulu k'omuntu atalabanga ku lubaawo nedda ebajegajega bangi beegugunga ne bakuba eyasoma ne bamwogerera bubi nnyo ekyennaku nababuuza n'abo abajega baweerera
kati tubabuuza muweererera ki era wagala omwana wabeere ngani onalebo mpuuga onalebo segona onalebo Jesse Muyingo wagala omwana abeere ngani then temuweerera kati sisobola kubeera mu society bwetu nze nayitanga abantu ne banvuma ne bampemula abantu ngalo nze okuwemula sikumanyi nakugamba nze nina ebiwemulo byange byensirikidde bank bireke AI driven biwemulo ebyo bireke ngasobola okuwemula omuntu nakoga towemula lwaki mbalaga nti you are even less experienced mwe mukimulooza kyemukola bannayuganda nongamba nti olonda weemu nga waliwo 10 nongamba nti Mwami Museveni yeesimbyewo n'omuntu omulala n'olonda omulala ku myaka Mwami Museveni gy'alina experience gy'alina obumanyirivu bw'alina mu bintu ebyenjawulo n'okumuwuliriza nga tomuwuliriza temusoma bitabo nongamba nti mu Uganda omala olunaku nga tusomyeyo page 2 za katabo abasajja abamagezi mu nsi eno nabadde disappointed yesterday nabuuza kubamu ku bawala bange bakazi baana ba sister bange bendabiridde bank nimbabuza mwaga kubeera ngani kabuli omwe ayogera yakubeera Walker James njagala kubeera James Jenkins njagala kubeera embagamba nonsense. You mean I am not a hero in your heart? Nganze mbalabiri nga nawe tebakulaba basula bulungi emigwisere ejo girya bulungi. I have the best utilities around them. Girabiri omu erinyo lyalidde livaamu kibuka kyalirya nendiddaabiriza nemugano ngamba sikulina mu mutima gwo kitegeeza kikidde ne ku Uganda mentality ne mungamba nti Mwami Museveni ali wano temumulaba mulookera ba Trump mulookera baani okitegeere kyengambye emigunju gyensuze ewange gyendabiridde paka kuva mu bito egimu n'erinyo lyabadde livuddemu ekibuka nate kati kuno hona lebo kufuuse kulangira kusomesa kusomesa nenkulabirira nenkola n'erinnyo nongamba lolomodowo ali mu America gyotagenda kati ne mu Uganda banolaba abantu abamu n'agenda e Bulaaya neegomba abazungu abayita mu ntalo European history France, German, Austria, Japan, US balwana entalo okufuna emirembe gye bakola ki gye balina ne bagamba nti ekimala kati tukolera abantu baffe naffe twayita mu ntalo wano we are at that level neegondaga ogenda e Bulaaya olage Uganda bajjemu batukube wano entalo tuziddemu abatamanyi entalo buli omugenda olabe entalo movie olabe entalo bwe zireka ensi n'owulira nti emmeri yazze e Nairobi nimusagambiza bagenda okuba Uganda bagisanyewo. You are forgetting nti abaana bo bagenda kukosebwa abaana ba mikwano gyo ab'ekikakyo ebiyumbayumba ebizimbe enguudo ate nga teri agenda kujja abazimbire bintu ebyo for free era mwe mulina okwejja mu nvuba naye ontegeera kyenkugeza nti temwagala na bintu bibali kumpi bibali ku nnyindo bannayuganda tebamanyi bulungi buli mu Uganda okuva bombo paka kitu mu itaka liri free babes balinamu obuyumba bulinga bwa nkoko tulimisa tractor lwaki government namwe tutayogereko buli mukulembeze owenjali oberi we naalemo boli opposition you have let us down muli busy arguing kweru maluma nalaba omu ku meya eyo James Title well gombolola chairperson nga ayisemu enkeera najaganya nnyo n'ekyo n'ennyo motoka 2 convoy nga kiraga ne mukalulo ekyo nnyo ateka million nga 3 plus ne nakebedde omusaala gwa chairperson ero C3 gombolola nga mitwala 4 gwafuna gwajaguliza ne convoy eyo nga ne byatadde mu campaign bisukka omusaala gwagenda ofuna myaka 5 kati ajaguza ki ekiri mu magezi g'abanna Uganda tebannakimanya nti abajaguza kufuna tiketi ya bubbi teri kigenda kukulakulana. Atuuliriza ku Radio 4, Radio 7 ne Radio 8 ne Honorable Abraham Luzzi Tractorman Bawasala alangiridde nti ebyobufuzi ye nabyo baawukanye nendeeta ebyobufuzi ebyenjawulo kulima ngenda kulima Uganda eno ngenda gyeyagalira kati amateeka ge wakugukamu ogenda golesezaawa tubadde tusuubira ogoleseza nti ekisanja ekijjodde muvuganye nonsense kubanga omwana ennuma ekula bigo ekigo ekimu tekirubeera mwana kutambula nze sajja kuvuganya kulemerako kubaako wintuuko olwedde ndi waggulu nnyo bwana Peterson ngamba bannayuganda nze okujja okwesimbawo saayina kyenjagala era siyinza kuddamu beeteekako
nayagala babeerera ettaala ekyokulabirako okugaba n'amagezi gennina genda bye nebulayo yonna gye mpangaalidde Uganda ngagga nkiddamu Uganda ngagga muyina buli kimu ekyetaagisa hey ne bannayuganda temubimanyi abazungu bajja ne beeyagala bannayuganda teri asima gold batono nnyo era basimisa bukumbi na busuululu abayindi abachina bali mu kusima gold wansi eyo mu bibuga Busia bali wansi Uganda kyesinga okukola kati ye gold nemwe nabule twogera ku gold buli omwe alowooza ku bufere Gasia Ugandans you're so disappointing by yourselves akasemba ku nsonga eyo akokulangirira bannayuganda temumanyi nti ekyobugagga ekyakimuyina lyettaka abamu embera mu Buganda ettaka mulowooza weeririwa ettaka liri across Uganda mutambuleko muve mu Buganda amataka mayitirivu nnyo tulimize tractor okay ekirala nze sikyayogera Luganda tuddayo n'okubira ngu oyogera Luganda kuba abooluganda balowooza obaliko nnyo obeeguya nnyo nja kwogereranga eddakiika 5 mu Luganda eziddako Lungereza reason twagala ekintu ekiuniting abantu message yange abaluganda babadde balowooza aboogera Oluganda mbumbeeka katikako kati ndiringa n'aba toposa ndiringa n'aba kalamoja n'abala ndowooza era abamu bagavaliwenga mawo baamala ne bamuleeta mu gavumenti abamu ku basajja be tulina abagezi ze benneegomba beetunuulira bwe nentuula eyo nga ndinzeka bwe ne analyze nga ye mwami mawe naye bannayuganda temuvaliwinga knowledge era mumutunuulira muti ne mumuleka obyogera ne babirekawo kati nze nayogera reforms in leadership every department twajogerako ne nobody has ever contacted me Nepulira abamu beekangabirizeeyo batandika obukolaakola okukolima nobody has ever contacted me wa ministry wa mu department ye bwana Peterson nangamba mwami Luzo yogera ekintu kino gyantulabe abamu nze I went even an extra mile of not being a docile student and a resident of this country a patriotic person nembatuukirira ne bakyamuukirira nnyo banabiga mulina olwo lukyamuukiriro buli omoze sala isolo bana byogera byingi tubyagala baba nembagamba ne wantu tusobola okukola bwetuti ne bwetuti manyi kye bagamba ki wandiika proposal bitekeni writing bomala biwandiika ebintu ebyo byennyini bo nga bagenda bafuna concept nga bagigaayagaaya nga babipresentinga nga be babireese nga bajjayo obusente nga badduka teri gwe nali mpandiikidde proposal naddamu buli omwe anfunako ofuna idea nadduka n'alowooza nti agenda gikola aga Katonda tusobola wano mu Uganda tulina abantu abasomesa omusomesa gwoba weetaaga kuba yabaamanyi ekintu ekyo Katonda yakigaba ebintu byenayogera mu leadership reforms ebyobulimi noŋŋamba nti mutusomesa bulijjo the backbone of this country is agriculture naye tunuulira bajeti y'ebyennima n'ebya agriculture kulunda n'okulima naye ng'abaana baffe bonna abo boolabye begambye balina engeregeze obujonjo babooda baani balinga enswera bati ekintu ekisobola okuabsorbinga abantu okubeera nti buli omu naafuna ekyokukola kyalibadde nti bulimi naye gavumenti ekozeewo ki mu bajeti yaayo byebimu ku bisinga okuweebwa obusente obutono ekitegeeza ebitongole bya gavumenti ebitakoze bulungi n'ebiwenyera n'ebiragajja byonna waliwo obunafu we businziira okuba nti butuukira ddala mu bitongole bino obunafu buliwa buliwooli buli munnayuganda waali alina mentality ey'obutakola kituufu kubanga ekigambo obubbi n'obukenuzi kyayingira mu bannayuganda nti yengeri yokka okubba ssente za gavumenti abantu gye bagaggawalamu kankiddemu buli munnayuganda waali n'abatukulembera bonna babbi bonna both mu government ne private sector 99.999% babbi buli munnayuganda nabagamba buli womu waali business agikola naye nga si kyakola ekyo kyajjamu ssente alina wabba mu gavumenti mu magezi nti wano waali olaba ali bizi akola naye nga yeerimbisewo bwerimbisi abbirawo bubbizi buli minisita abasinga obungi buli permanent secretary under secretary chairperson buli muntu musumba sheeke omusajja ali mu kikuubo buli muntu mubbi ebyo byakola si bye bivaamu ssente aga Katonda muggulu bino abanjulirira bampulira babiwulira I'm telling you katugambe eggwanga lino lyafa
naye it is not too late. Kiri about changing the mindset of Ugandans. Naye tunakyusa abakulembeze be bamu buli munnayuganda bwalinga mubbi. Mbadde manyi okukyusa obukulembeze kye kigenda okubbulula Uganda. Era tubagamba fe abaawagira mwami Museveni y'omu ku bantu abatono ennyo abasomesa okukola ekituufu naye mwenna bannayuganda mukola kikyamu pata kyalina kyayagala myaka gy'alina awangadde kubula kwenkana nfuddu talina kyayagala kati talina kati yatuuka n'omukwano gw'abayinako ng'abasaasira naye naye tumugamba ekisa kisusse oŋŋamba otya nti gwe nga pulezidenti wa Uganda omuntu n'akola ensobi naayitawo nga nibbuuka ng'endiga yaseze ekibya Uganda olwo ekisa kiba kisusse amukola eki tugamba ow'ekitiibwa ekitava kusengejjera kifuuka wankindo kigwa buli kaseera wekyatika we bakitunga we baki olina standby generators nyingi osomeseza abaana bategedde nga bazzukulu bategedde ate nga bo bali ready to carry on the torch mu mutima omulungi koze oba oyagala oba tuyagala there has to be transition of leadership within families okola ekiramu tekitegeeza nti ogenda kufa it is continuity fe tugamba waliwo abantu abatali ready kugumiikiriza ono gasiya I'm telling you aba baana ba Natasha bamuwozi bamanyi they know what we are talking about naye abantu ba muzeeyi bonna bamudisappointinze tumugamba muzeeyi kati ate kintu kifa bufi akwata obuvunaanyizibwa bw'abantu abali serious abatali excited omuntu yenna omuwa omulimu yenna sooka omwevaluating okoze ekyokola ki olina ki buli muntu yenna nga toli kyoli tosobola kukulembera si mu bubi tetunula mukulu mu kamwa naye fe abamwagala ebyaddala n'abamuyigiddeko ffe tusobola okwogera mu buvunaanyizibwa tetwaga kubeera nga batalina mpisa omuntu omulimu gw'omuwadde ogumuwadde kusinziira ku ki agenda kukosa tokkiriziganya na bannayuganda kye bayaayaanira eki nze nga ki kyenkayaanira nze siri munnayuganda ndi mu Kongo ki kye bakayaanira kye simanyi bayaayaanira okukyusa obukulembeze kwe basimbye eriiso bagamba nti ekijja okuyamba obukulembeze bwawa obukulembeze kikubeeredde babukyusa what do you mean obukyusa obwa pulezidenti oh yes ntebe nnene y'eggwanga twabagaye bannayuganda tebavaluwinga magezi buli muntu alowooza okukyusa obukulembeze ye solution fe abakiraba obulala fe balabanga abajega era wannabagaye bannayuganda nti bannayuganda bangi balowooza nga omulalu alaba abategeera abatali balalu nti be balalu omulalu okimanyi bwakulaba nga olya ennyama enjokye ng'onaabye n'engalo yeewuunya bwakulaba oyambadde engoye yeewuunya naga bambadde nga ye atambula aswinginga ati wagabaza bwati ali bwerere bute okitegedde abalongo balengejja bwati I'm telling you omulalu akulaba nga gwe mulalu era yeewuunya lwaki tolya kasasiro kati bannayuganda basinga balalu balina endowooza ya bulalu era balivinga obulamu bwa kiralu fe aboogera ebibayamba n'ebigasa ffe be balabanga abajega era batuvuma batuvuula batukakkanya era betumaliriza wano n'amasimu goonooba otadde bajagama bobo project oli project bumbega yajjaja muto obwo buli mu gavumenti mwe bulya wuliriza abantu naye nga tukugamba si buli munnayuganda nti mujega abalalu be bangi abajega be bangi nkugambye buli byenjogera wano bantu batono nnyo ababira bamuvalyo kubanga balowooza ndowooza ya kiralu abantu abali obubi balowooza nti ate abali obulungi be babafunamu naye oba ontegedde nze luzi nina byenkola biyitirivu nze alina byenkola nze gwe balabanga akabbi akafere wajja enfere eyo buli lunaku ebitaggwayo gwe gyotasobola kgenda nawe n'ofera wajja enziba eyo gwe gyotasobola kgenda n'obba nga ddiyo baali bankute wano komera kati fe abalina byebakola ate babireducinga to nothing nabagamba bajeti yammwe
ekuba enchukwe buli munnabyabufuzi buli mukulembeze waali. It is a shame, it is embarrassing that no serious able-bodied Ugandans that sit down to critically analyze, germinate a situation, a system that can uplift Ugandans ebyaddala mu poverty. Nti budget ya 60 trillion is useless. It can never disseminate service to our people. It cannot transform or develop this country. Bannayuganda be bamu. Yet likankamale. Yet abannayuganda abali wano n'emitala w'abayanja bangi baagala otuula okutambuza n'okuyiyiza eggwanga lino even at no cost. Nye buli mu Uganda ekiriwo kya ddiiru. Katonda buli kintu mu Uganda bakikolako ddiiru. Nabagamba president wa Uganda n'okumulabo sharing idea y'ekyetunze ekikyasinze ekyebbeeyi. Olina kusasula ssente omulala babulooka bayitirivu. Ne buli omu buli gw'ogamba yeewakana naye nga temukimanyi. Tolowooza nti okulwawo kwa gavumenti eno nga tekyusibwa kyekiviiriddeko obulyako obukenuzi n'okuba nti kati babulooka bayitirivu munda mu gavumenti nga kyekiseera ekyuke babulooka bano bayiike sisitimu ziddemu zikole. Gavumenti mmeka z'omanyi ezitakyusiza bukulembeze ebbanga ddene nga ziri bulungi? Owulidde gavumenti nnyingi nnyo. Bwetundira obwakabaka bw'e Dubai, bwetundira gavumenti ez'enjawulo Saudi Arabia ne walabadde bakyusa obukulembeze. Oba olumu ne balwawo olw'okwabo bwakabaka sisitimu yaabwe bwetyo. Naye obukenuzi gye buli. Ekigambo obukenuzi kiva mu mindset y'abannayuganda buli muntu. NRM nabo bennyini ne bali corrupt. Opposition bali corrupt. Nawuli omwana nga akaaba nti bamuguza kadi sente ne bazibba. Katonda abantu bababba. Ngabe NRM teri yayitamu nga taguliridde. Either kadi ye NRM baki twogera mazima. Abantu bangi baba bola banange banziba. Nabo bakubba. Abantu banziba mu bululu. Bakubba. Oli ajja nakusomera ekintu. Naga wano kiwedde. Katujje. Honorable njagadde tugendeko ku nsonga z'ekibuga Kampala. Tukube tochi tulabe. Tumanye gye kivudde gye kiraga ne kiri kati olwaleero. Olwooza banna Kampala balina essuubi nti ekibuga kinaatereera. Oh my God. Ekibuuzo kyombuuzizza olowooza banna Kampala balina essuubi. Nze atali Katonda. Nze ntandika okulingiriza musuubi ebinaabaawo n'ebiribaawo. Anti ogambye gwe Katonda wo. Naawe oli Katonda naawe osobola okulowooza. Bannayuganda tebali bize kati nze n'ekibuga nakivaamu. Tokyakibeeramu wakisengukamu? Mbeera mu kyalo. Nsonga z'ekibuga twazikwasa abakulembeze be mwalonda. Ye lwaki tubakyaze wano? Nze nzijja wano ngaani. Siri bize. Mubakyaze siina mulimu mu gavumenti gwonna gwenkolamu. Bintu bitaddemu entondo Honorable. Era n'entondo nzina kati nzize wano ngaani kwererejja. Era abamu bayinza olowooza nina kye nneenoonyeza. Gwe nnoonyeza. Zinagaa muli bannamawulire basatu. Bompita n'entuna mu program nenga nja kujjoba wendi oba nedda. Nzi kati omuntu okumpita olina okumpa sente milioni 10 n'ebyokulya mayonnaise. Tokola watali kulya. Sikola ati nze mafuta fuel. Nina okuba ompa milioni 10 okujja ku radio, TV. Muli abantu batono nnyo abampita oli ggwe. Wawo n'omulenzi oli wa Baba TV oba Baba Radio oba TV kojja wange. Naawe. Ekyokola bakisobola kumala gajja abamu bakibogwe bannamawulire. Nze toyinza kumbuuza bya kisirusiru. Kati mwembawe ekitiibwa. Kirala. Balamu bingi nti si mukwano gwange ne mumanyi. Minister Balamu. Honorable. Kati nga basajja bagatta ku ggwanga n'enzija. Ninze sikyazungazunga ku opinion ku buli kintu. Era nkimanyi ne bwe naayogera tibiina gye bigenda kukola ki. Bonna kati bavaluwinga knowledge. Bino bonna be tuwogera abasinga bonna kati bavuma bawemula buki ndabi wano ku live. Muntu atunulira ennyindo yange n'ekyenjani n'ebimunyiiza nga byebye bizibu bi. Abakulembeze be tulina balowooza basinga okutegeera. Okitegeera? Era alabanga okwogerako n'okuwa hype about a very good idea. Awulira nga akuwadde nnyo y'omukakkanyiza. Banenga bavaluwinga knowledge.
abantu batono nnyo nze wano aboogera nti ekimwami Luzia byonna yabyogerako ekyo yakyogerako. Honorable Segona ansinga ebintu emirundi 10. Naye okuvaayo n'agamba nti mwami Luzia osaana kuba mubaka w'ababaka, musomesa w'ababaka, baminisita. Ffenna yaluzinga ki? Omuntu amusomesa avaluinga knowledge. Nti osobola osomesa omwana ate omwana n'aba mugezi nnyo. Omwogera ku kikuwa pride. Abantu nze batono nnyo abanjogerako nga bagamba nti kimwami Luzia yakikola initiation ye. Nga bawulira nga bakola ki? Bakakana okunjogerako nti ekimwami Luzia kyogerako. Akati ekyoga nti Kampala banaaba n'essuubi. Kati bulijjo kati byonna ebigenda okukolebwa bigenda kukolebwa kati nga bijjo tebabikola. Twabaga Kampala budget yayo ntono nnyo. Tewali kigenda kukyuka. Ate ne ku mulundi gwe ya KCC bagisaze. Yes. Kusinziira ku gye bali beetaaga. Yes. Ekyokubiri tuga budget ya Uganda ntono nnyo 60 trillion busente butono. Abantu bateekera eggwanga lino tubagamba mutu yiwayo. Faba muntu basekerera. I'm telling you we are laughing at you Ugandans and the different leaders. Lwaki mubasekerera? Bamanyi bategeera nnyo. Balowooza bambadde naye nga bali bukunya. Nongamba nti Uganda teri system ekola kitongole ki ekikola. Era banakola observation ku bintu ebigezaako biringa bibiri. Uganda prisons. Ekyamakomera. Eyina naye emiguzuubano naye eyina akantu ke producingako ke mulaba. Nti buli ali mu kkomera Luzira oba wea. Amateeka gakola. Tikyali ebya kutulugunya bantu mu makomera wala simanyi. Naye abantu balya. Abantu bayonjo. Abantu bavaayo nga babalyoyo emyoyo. Big up Uganda Prison Service. Omuntu avaayo nga alina kyakyuseeko. Programs zaayo olaba nga zitambula ziri systematic. Prison Service. Kitegeeza nti abalikulira nga bo. Department yeyo nzeyo kaje n'akalaba ekola. Amidst the challenges. Ekyokubiri olaba n'akatongole ka permit. Bwogenda otumalawo na dakiika 3. And that's what the world Uganda should be. Ka permit yako kalaba okurenewinga ofuna permit empya. Teri kusimba kago twetaga block. Digital transformation at play. I'm telling you. Then yeri mu prison professionalism. Era bojja ino omusibewo bakuwulira ennaku. Omusibe bamugamba yeyonje. Bamugamba asabe baleeta abasabi. Like bakula kibalina okukola. Okulaba ng'omuntu oyo ali mu kkomera avaayo ateredde. Yes. Basobola okuba n'ebizibu ebirala naye nze my observation. Genda mu Ministry of Lands okufuna ekyapa n'abakipudde n'abatawaanye ettaka. Bannayuganda baregistrar twabagamba bagagga naye ng'omusaala gwabwe mutono ne babiliyoneya. I'm telling you. Permanent secretaries oku effecting payments, oku effecting necessary procurements. It's a hurdle. Buli Munnayuganda wali akola kikyamu n'amaana akikamulamu ettooke. I'm telling you. Tubagamba Bannayuganda buli omu oli okimanyi kyokola ekikyamu. Naye waliwo ebitongole bya gavumenti ebirala ebikoze. Nga ki? Internal Affairs tekola. Eyo ministry. Passport y'abantu bazifuna mu budde. System weeri naye era waliwo abagiryamu. I'm telling you whether you want it or no, I don't care. I'm telling you waliwo babloka ba passports. System weeri nga buli omu agimanyi naye era okwanguyizaako wano biveeyo nnaku bbiri wa gasiya. Boogera olulimi olutategereka. Buli ate nga Munnayuganda buli omu ku desk kwali lwayogera. Munnayuganda kankubuulire omululu ogubajjudde ne bw'afuna bilioni 5 afuna liability ya bilioni 10. N'abeera eva nga si mumativu. Bwe kireetera obubbi osanga abasuubuzi bangi ng'alina obusobozi obuzimba ekizimbe n'akimala. Naye abaakitandise ne bamuga nti ekkololwa ate waliwo poloti y'abayindi. N'agabanya ssente z'abadde alina okuzimba ekizimbe kino kiggwe n'aziteeka n'azidepositinga ku eri poloti. Kino bakoma wakati ne bayingira. Ate abaatandise ekkololo ne bamuga nti emuyenga waliwo gwe batwala ku nnyondo mu kkooti atunda. Kati eva Bannayuganda balina amabanja mangi abane milioni 10 ninga ina amabanja ga milioni 4. Nenga Bannayuganda nze siraba nga kizimbe kiwedde mu Uganda. Ogendo kyetola nga olaba ate ebipaapi ebibulako bipipe ebitagase ebitakola ki olw'ensonga nti buli budget abantu bill of cost gye bakozesa quantities
bamani bagitemako half nabagamba bannayuganda botya n'ebizimbe 10 nga temuli bantu mu Uganda waliwo ebizimbe bimaze emyaka 10 plus nga bya bay birabika bulungi Katonda nga temuli bantu teri muntu akwata sente ze n'aziteeka mu bizimbe ebyo ne byebaka birimu binyira biwundo waggulu uyu muntu aba mubbi nga atabye sente mu government kati nento amateeka getwayituleta to boost up and bring stringent ideologies and reforms in at least mu kitwita inflation sente z'abana Uganda okwama nti kasitoba ne sente ku account ne zimalako emyaka 2 nga tezikola government inozedza irreversibly zikole kasitoba n'ekizimbe myaka 2 nga tekikola government echezze kasaberawo poloti nemala emyaka 2 nga togizimbyemu government ejezze onfuna bulungi tugamba bannayuganda kyekiseera buli omwazi okukwakola ekituufu ate ekituufu mukimanyi tubagamba bayinjiniya baano buli omu weewunya ebyaddala buli omu ayina amagezi era nga yasoma naye akola ebintu ebyekijega otunulira enguudo ezo nogaba omwana oyo ayina diguli Katonda mugulu n'enkola y'emirimu tubagamba kigwawuza nti okuva emunyonyi okutuuka e Kampala akakubo kali kamubwe kati kaleeni egyeki fanya tubeera mulinga enseenene ng'okuva just munyonyi okutuuka wano wentuuse wano kintu ali essaawa namba n'ekitundu maliza manuva linje nyinye bipeva ne bwa bodo bulinga enswera bonna buzunga buli muli bwe buti kyemugaba temukiraba ate bwe twatuleta strategies zino si zange nzeka n'abaana bange n'abaana bo n'abazzukulu bonna Uganda tukole ekituufu nga tuplaningire eggwanga lino abaana bafe obwavu bubayonka naye buli omu tamanyi kyakkola kati ekituufu ani akimanyi ekyokkola gwe buli munnayuganda amanyi ekituufu naye akola kikyamu oli mu ministry oli mu chairperson oba district zinabanyumiza ka story nali eruwere ninsanga meya LS3 nga celebrating ne motoka ekitono nnyo motoka 2 nga yawangudde bwa meya si mu bubi Katonda mu ggulu otunula ku musaala gwa meya yawangudde owa LC3 meya afune emitwalo 4 omusaala naye nga ali mu kucelebrating okujaganya ne motoka 2 nga zonna zitaddemu amafuta nga kitegeeza mu kalulu yataddemu n'akawumbi n'okukirawo n'olutalo olw'ettabu gwolooza ali acelebratinga ki mitwalo 4 omusaala gwagenda okufuna nedda buli munnayuganda aba celebratinga bubbi afunye tiketi y'obubbi era ogenda kulaba nga okugula amadirisa amasomero esede z'enguudo be bazibba osanga meya nga afuna emitwalo 4 naye ng'alina arcade 8 eyo wa fere tukola mu government era mutujjeko n'olugezigezi tubagala siri mugaga nti alina kukola mu government twagala tuli placing okukola mu government kitekireete sente